Nyonga ya sano wa gavana Enakabagonta obe chanze Tisenyonga ya sano wa gavana Enachifuma Bagambye Senyonga ya sano wa meya Banange tinamataba Bonane bechanga Wanchi Senyonga ya sano wa gavana Tinama Bonane bagambye Senyonga ya sano wa gavana Inamataba yoneyo nagamba nti Senyonga ya sano wa gavana Mwenda tuyimbe nupu negamba nti Senyonga ya sano wa gavana People power! Our power! NUP! Everywhere! Kyagulanyi abeewo! Kale muyimirire kulwa Kyagulanyi. Muyimirire kulwa Kyagulanyi mutudde nnyo Zeva wa Bishop. akayimba obweddo Bagenda tuwa akayimba akagamba kasukaali keeko tuzinemu akatundu kamu ne bwe tutamanye mannya naye ng'emikono mukoze eki kale tuwanike teekayo omwana gwe Unity platform nemulinya lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekkumi addako mu Uganda njagala nkwase Amaniyo Shila Umbrella the candidate wa National Unity Platform omukyala owa Mukono District genda owangule genda okulembere ku lwa National Unity Platform ekifo kino okijjeyo nga bulijjo okiwangule kijje mu nkyukakyuka ate obeere ne minisita mu gavumenti ya Kyagulanyi Ulina entabula President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwase Kiwanuka Abdalla nga Fragabera wa NUP ena Kifuma Emukono North nga member waki wa Parliament genda nga bulijjo otabale Kibuulo oyo omukuba akalulu n'ebyenda bimukola ki otabale Kibuulo oyo mutabane ne Museveni mumukuba akalulu n'ebyenda bimukola ki people power Hajono Sulaimani Kiwanuka mukwase Umbrella eno ku lwa National Unity Platform ne ku lwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga member wa Parliament addako owa Nakifuma people power Nakifuma wali omusajja yeesimbyewo
omusajja oyo y'omu ku baleeta ekiteeso ekyokugikwatako mukuba ekigo oyo gwe bayita inginiya Kafeero n'ebyenda bimukole ki bimwetokotte. People power kola soko ogikwatemu nange eno kansabe nagikola fulaga ogiwa omwana omuki agenda omusikira nemulaba NUP amaanyi gaffe g'abavubuka gali mu bavubuka gali mu bantu era kansinzire wano neebaze chairman waffe Muyanja Ssenyonga okuba omusajja omukulu n'alekera omulenzi ono n'amaanyi ago kino nange omulimu kangutume Nalukoola kati gwoba okwasa omulenzi omuto ambulance amwogerere kale gwe Maseruka Robert ndi wano nkukwasa ambulance eno manvuuli mu linnya lya National Unity Platform ogende otabaale otuwangulire otuleetere constituency ya Mukono South otuwangulire abasajja n'abakazi tuwangule ne President Kyagulanyi gyali agambe eddala kyekituufu ekyo. Our power. People power. Our power. People power. Our power. Munzikirize nkwase owekitiibwa omumbejja ow'amaanyi ennyo nakazadde waffe Madamu Teacher ow'Omukono Honorable Betty Nambooze Bakireke ambulance eno ku lwa NUP ne ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tokoma kutabaala gwe wekka gwe kamanda wa wano tabaala ejje lino ogende buli wa NUP awangule. People power. Chairman mulaba ajjatuka mukube ku ngalo. Kozi Abaganda baga nti kuluma yaguza era engeri gye bandyalyawo nakifuma eyo kangumalirize ddala gwe natandika nkwase honorable ate ono honorable ono nze namuddira mu bigere yaliko chairman wa Buganda Parliamentary Caucus ate ono gwolaba munywanyi wange ogende walala kimpa ekitiibwa ennyo muyanja ono okumukwasa flag nga chairman wa district ey'Emukono addako mu linnya lya National Unity Platform ne ku lwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu balumbe nalo na mutima na bidi era n'essaawa eno njolekera Kyampisi-Ssebo omumyuka wa ssentebe ntalaga buli kaalo ntuuza buli bakadde abaali babuzibwabuzibwa balabe omusana ti NUP eyogera bya nsonga ku makubo amabi ku buli bw'enguzi ku kibba ddagala ku kibba ttaka olwaleero bayise bano mu wiiki ejja bewole 7 trillion nezigwamu nga tebamanyire kye bagenda zisaasaanyako naye olw'okuba batono kijja kukola ki mugende mulwane ssebo wetuli ffe tugenda kufeffetta akalulu bajja kutuwulira Mukama akuwa omukisa era akutukuumire abantu nga baganza okuvuganya kitegeeza tetukoze eki ate buli woolabanga obutakkaanya wabaawo okweyawula mumpuliriza because meme kaki Abaganda balumayo batya kyagala kyokola ki kati buli muntu mu nsi muno ne bw'obeera ng'oyagala nnyo kasita tuvuganya ne Nalukoola ono babiri ne tuvuganya naye ate ne Kawempeeyo nyina y'akakwate ne tuvuganya naye lazima wano wensinzidde wano wavaawo abagamba naye muwanga ajooga omusajja oyo abadde mu palamenti ebisanja bimeka 3 era alumbye ono ow'omwaka ogumu era okutugenda okuva wano nga waliwo aba Nalukoola
waliwo n'abamuwanga kiki kivumbi ne batuba twaze wano nga ffenna tuli omuntu ki omu kasangamba ati ngenda kuvuganya Nalukolo ono wano wetuli wano bati wano mulirwana ayinza okugamba wano si mukwano gwange ne muwanga oyo obujoozi ali bukomaddi n'atandikira ki awo omulala ayinza okugamba ne Nalukolo ono ye lwaki alumba abasajja abakuzeekuzeemu yandibalese bali be babikola ki be babimanyi kakati naye omuzungu y'omu yagamba an election oba okusalawo okulondako is a decision kuba kusalawo bwe bamala okusalawo n'ayongerako nti okusalawo ate kwo kugatta nolwekyo bwe bamala okusalawo ffenna ddala nga tuli mu bibiina by'obufuzi bamaama bataata nze wano emikono kambabulira amazima nze nyinawo mikwano gyange gye batawadde kaadi ku bitendero egy'enjawulo nga senga gwabadde kusalawo kwange nga muwanga kivumbi abo be nandiwadde naye ekibiina n'akakiiko bawadde baki balala bw'oba oyagala Democratic Party ng'ogiwulira ogyagala ng'oyagala National Unity Platform ng'oyagala ekibiina kyonna kyolekawo DP, UPC, NRM oba oli waki ekibiina kiba kimala okusalawo ng'olina omutima gw'ekibiina ng'okyagala gwe teeka enkatayo waki wansi goberera oyo abakoze eki ayiseemu. Sulaimani yali musajja mugezi teyali kabaka yali Sulaimani Solomon Sirimani abakyala babiri bamuleetera omwana nga bamukayanira buli omu ng'agamba nti omwana oyo muki wuwe bwe bamuleeta omusajja oyo ali mugezi n'abawuliriza ensonga ze ng'olyaga nti tulaba ennyindo eyo efaanana nze tulaba amaaso ago gange nze lwange n'olaba ono leba yannuma nnyo buli omu n'agala ebigambo biki bingi naye omusajja oyo n'agamba bano kankakasaani nannyini mwana kyeyakola n'atuma fuutu soja we omugalagala we n'amugamba aleete ekyambe kye ekisinga okusala obuki obulungi n'agamba abakazi bameka babiri kikale omwana bamwena mwagala katumutememu buli omu atwaleko buli omu abeereko gwakoze eki gwabadde n'asoma essaala ye ng'agenda kutema maama w'omwana n'amaddala ye amwagalira ddala bwe yalaba ng'omusajja agaludde ekiki ekiso n'agamba nti omwana wange oyo mu kifo ky'okumutemamu ate afe kale mulekere oyo atamuzaala amutwale naye omwana tetumukola ki tetumutemamu nolwekyo gwasinga okwagala National Unity Platform essaawa eno we batakuwa kaadi kikkakatako nnyo okulaga gwe bw'obanga gwe mutima gwa kibiina okuleka omwana ne tutamukola ki ne tutamutemamu bw'osigala ng'ogamba nti omwana tumutememu ne bye waliko wali otulimba bwe tumala okusalawo nti ono kandidate ye Nambooze n'ogamba nti wakiri mukono tugifiirwa wakiri mukono South egenda lwaki mukono district egenda etegeeza nabiri by'obaddemu tobadde waki waddala obadde otulimba buki bulimbi ofaanana oli omukyala eyali esibye ku muki ku mwana ng'omwana si waki si wuwe era gwe tetugenda kuwa people power muntegeredde bulungi kakati ba independent mwenna muli bulungi tubadde naffe ababadde abatafunye kaadi ekibiina mu bulumi kyasazeewo ne kirondawo bwe kikoze eki gwe kironzeewo betubaffe bannannyini mwana mbegayirira mbafukaamirira abantu b'emukono abantu b'e Buganda mwena bwe bataawadde kaadi mujje tusimbe emabega waabo abalina kaadi tutunule Uganda betunakwata obuyinza buno obwa kansala simanya meeya obwo obufu obutono abamu mujja kukola mu ofisi yange ya Prime Minister ono Nalukolo ayinza okuba Attorney General ng'ayagala abakola muki mu chambers eza Attorney General gavumenti
meetinga zinyo national unity platform yonna n'ebifo tetusobola kubikola ki kubijjuza era ne tukwata obuyinza n'ab'ebibiina ebirala nammwe temweraliikirira nammwe abalina omutima gw'eggwanga abatali babbi abatali balyake abatetukosangako national unity platform egamba national unity agali awamu gegaluma ki ennyama mwenna tujja kukolagana nammwe nga baki bannayuganda ne gavumenti eyaffe ejja kubeera nga bw'oteekawo endabirwamu buli ggwanga lyerabamu buli muntu yeerabamu buli ndowooza yeerabamu tugende mu maaso. People power gwegwe atafunye kaadi kibiina tekikukyawanga era tokoze mulimu muki mubi naye amazima kaadi twayina ki emu senga twali twayagala nyabo senga twali twayagala people power senga twali twalina kaadi bbiri oba nnya buli omu twandimukoze ki twandimwadde naye mabulira amazima neze bandibadde nnya twandifunye abantu 20 ku nnya era twandibadde tulina okusalawo ku bameka ku bana ne bezandibadde 10 era twandifunye abantu 5 ng'era tulina okusalawo ku bameka ku 10 mukkirize mbegayirira bamaama bataata Museveni atufuze emyaka 40 muli wano mwagala kufiira ku bwa kansala mwagala kufiira ku bubaka bwa parliament ku bwa meya bannange mukkirize tununule ensi abaana baffe bali Buwarabu bali mu byeyeeyo mu biyumba by'Abarabu bebalabirira abakadde Museveni gwe muwosaagirako wane mukono wendi olubalama lw'ennyanja lwonna oyo omukugulu gyagenda okufuga mu nyanja aliwa mumpuliriza olubalama olwo lwonna balwegabanya ne balutwala temukyayinako ettaka lyonna balikoze eki balitutte ate ekiddako bwe mweyombesa kambabulire wano mwetegekera emyaka 40 amalala agamukozi Kayine Rugaba. Can you afford emyaka 4 agamukozi Kayine Rugaba nga golwanira bakansala ngolwanira bamemba bwaki nze bayize parliament oba mulowooza nnungi nnyo nkibaddemu ebbanga nagenda sina nvi mu kika kyaffe teri alina nvi naye bw'obeera ng'oli serious mu parliament ya Uganda ebiriyo biruma tuyagala na kubimanya kati batuyita ku balaza tuyise trillion meka 7 bagenda kuzewola kuzireeta basiwa abantu wano nga babagulirira parliament eyo enjingajinga ku balaza ejja kuyisa ebintu ebyo obeera mulina okaaba n'amaki n'amaziga nodda mu bantu ne bakufuula gavumenti ne bagamba kati buli kizibu kyaffe kewafuuse omubaka kikino kikole ki kimale mukkirize tugende ku lutabaalo ssemattabaalo tuwagire national unity platform tuzeeko Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president atule ntebe muki mu ntebe omuntu atali wa bulijjo luyimba ezinnalukoola nga yenze memba wa parliament owa Kawempe North constituency nakati nkyaliyo newankubadde nga General Museveni alwana okulaba nga ngwa naye ŋŋaanye bassebo ne bannyabo ate nga abantu abalwana olutalo olwo bangi ku bo baava mukono kyova olaba emukono nze sisobola kuvaawo bassebo ne bannyabo ate ng'ensonga ab'emukono gye baliko nkulu nnyo yakusindiikiriza kuyiringisa omusajja yakaddiwe ennyo General Museveni agende gavumenti yeegwe ogwo gwe mulimu gwaffe bassebo ne bannyabo kusuula General Museveni ne banne people power ate njagala obbategeeza Museveni yajja yeesibye alabe ng'eggwanga lino Uganda libbibwa lyonna linyuunyuntibwe kambabuulire Museveni bwe baali mu nsiko bakwasisanga empisa nabbye muwogo olinga n'amala agenda mu musiri gw'abandi nabba muwogo nga bamutuuza mu kooti y'amagye olw'okusiiwuuka empisa ne bamusalira omusango abamu nga babakuba n'akakumbi naye okumanya Museveni tabaagala mmwe bannayuganda bukyajja abasajja babbye eggwanga lino ddimalawo naye Museveni tabakwatako abasongamu gwagambako ng'abataatira
temubakwatako ababbi bange. Omubbi ng'oyo agenderera okulaba ng'eggwanga lyaffe liggwawo lisaanawo aba alina kutwalaganyizibwa. Era nga Kyagulanyi Robert Ssentamu yakutte bendera eYNUP okulaba nga tutwalaganya omusajja oyo ne banne. Ate ng'obudde bwe buno bassebo ne bannyabo. Nabagambye nga tuli wali nti Museveni yalabanga abantu abakulu abaaliwo mu 86 n'abagamba ye gwe omukulembeze ow'enkya. Nabo bakaddiye kati ali ku mmwe abato abagamba mwe bazzukulu bange ye mmwe abakulembeze ab'enkya. Omusajja oyo mukyasobola omukkiririzaamu emyaka 40 kati ate yazze n'eŋŋombo gy'atambuza agamba mulonde nze Museveni nkuuma munyago gwammwe munnonde tukuuma omunyago. Njagala weekeberemu gwe omuntu w'ekyaggwa eno nawe olina omunyago gw'agenda okukuuma. Bw'olaba nga tolina munyago ogwo nkwegayiridde oluuyi olulwo si lwe lwa Museveni. Mwesonyiwe ogenda olonda omuntu omutuufu. Omuntu omutuufu ye Kyagulanyi. Bw'olaba Kyagulanyi oba olabye amazzi amayonjo. Bw'olaba Kyagulanyi oba olabye amalwaliro omuli eddagala. Bw'olaba Kyagulanyi oba olabye amasomero omuli ennoni n'abasomesa abasasula obulungi. Ate mmwe abavubuka mbagamba ekigambo kino. Tugenda kulyamu eggwanga lunne olukwe. Singa tuleka abakadde nga Bamatiya Kasiiza, Moses Ali, Museveni be baba batuula mu bifo mwe mutuulawo butuuzi abavubuka babakolerera abasajja ababakadde. Tubasindiikirize kuba baganya okwewummuza. Abavubuka obudde buzze bwe buno obwaffe. Tetukkiriza jjoogo, tetukkiriza b'amagye kutusalirawo ani abatukulembera. Bagezaako kikola. Honorable Kiwanuka Abdallah ono bwe yeesimbawo mu 2021 baleeta ab'amagye abakwata mmundu basobole okulaba nga balangirira ani Kibuule. Naye bwe mwayimirira ne mugamba tuganye era kyagaana okubaawo. Kyekimu kyekyalina e Kawempe North. Ababbi bajja abakwata mmundu nga balina mamba, balina ziri emmundu ziwakadaala, balina zikatuusa, balina zitanka. Ab'e Kawempe North bagamba temutujooga ffe tetuli ba bulijjo. Batwala abakwata mmundu. Bwe baba ab'e Kawempe North basobola okikola. Ate mmwe ab'ekyaggwe abavubuka obudde bwe buno. Ekirala ate nga kikulu Kyagulanyi entebe mu ntebe. Bannamukono by'otegedde byebyo. Abakyala njagala kuwulira akalulu kammwe. Abakyala njagala ffe abakulembera olutabaalo luno okuteeka pulezidenti waffe Kyagulanyi mu ntebe ku ntebe. Abakyala muliwa mukimanyi ffe abasinga ennamba, mukimanyi ffe abasinga obungi, mukimanyi ffe abazaala abaana bano bonna, mukimanyi ffe abazaalira babbaffe abakozi ffe ababazaala bonna. Ekyokukola tukimanyi. Woba olyawo ng'oli maama ng'okooye okulaba omwana wo nga talina mulimu, oba olyawo ng'oli maama okooye ogenda mu ddwaliro nga tewali ddagala, oba olyawo ng'oli maama ng'okooye embeera eriwo, oba olyawo ng'oli maama ng'ebyenjigiriza bikulumya omutwe. Kola kimu, nyiiga, genda mu beseni, takinga umbrella. Buli walaba umbrella kola ki? Nsaba ku luno tugende tukakole ki? Tukalonde, tukakuume, tukanoonye. Mugenda kuyamba pulezidenti waffe Kyagulanyi mu kunoonya akalulu. Eyo yonna gye mukolera mu butale, eyo yonna gye mukolera mu saluuni, eyo yonna gye musiikira chipusi, mutegeere nti embeera si nnungi. Emisolo gye babasalako mutegeere nti ebyo binyiiza. Ebyo si embeera gye tulina okukola ki? Okubeeramu. Mbasaba buli wolaba umbrella kola ki? Buli wolaba amaniyo kola ki? Amaniyo ki? Namboze ki?
mubeere n'obusungu mumulageko nti musobola okumuggyako n'akalulu akaliwo. Ng'eyo bajja ne bababuuza